Kaakati omuvubuka ono taata we yafa emyaka 7 emabega era ne bamuziika, ne ku baaziika yaliwo. Wabula buli lwagenda e Mukono asanga taata we ng'ali mu kkubo atambula. Agenda okuba ng'atambula, agenda okulaba alaba taata we ng'amuyita amugamba taata, nga boogera, ng'ayogera naye bulungi nga bw'onaayogera n'omuntu omulamu, nga taata we ayogera era alina obubaka obumu bw'amuwa n'abwetikka n'abutwalira abafamire. Kati ye omwana bw'atwala ebigambo bino taata by'amugambye eri abafamire n'abibagamba, bo baamugambye nti gwe olabika oli muguwa ddala oba ng'olaba muzimu. Oyinza okuba ng'olaba muzimu. N'abagamba bannange siraba muzimu, oli mbeera njogera ne taata wange kennyini nnyini. Ne bamugamba taata wo tetwamuziika nga wooli ng'olaba, ogwo olaba muzimu. Kaakati wuliriza, nga sinaba kutuusako vidiyo eno nkusaba ogimpereka like etambule tuke ku buli muntu. Ebintu bino abasinga obungi, mulimu abasinga obungi nga bagamba nti ebintu bino tebiriiyo, naye mulimu abantu abamu nga balaba abantu baabwe nga baafa dda, ng'omuntu yafa ne bamuziika kyokka n'omusanga egindi nga gy'ali, n'ogamba naye omuntu ono tetwamuziika. Gye bali abantu abamu nga babalaba ng'oli omuntu yafa naye nga balina gye bamusanga. Wano mu Uganda ebintu bino bya ddala, temuwakana. Kubanga tonnaba kukirabako osaanye okukimanya nti waliwo ate abantu abakiyitamu abaali bakirabye. Kakati wuliriza, omuvubuka ono kitaawe yafa emyaka 7 emabega era y'omu ku bantu abaaliwo nga baziika taata we. Taata we baamuziika bulungi nnyo nga naye alaba era ku ntaana ya kitaawe yayiwako ettaka. Kakati ebbanga libadde lyekulungudde ng'ebbanga liyiseewo ddene okukamala. Atera okutambulatambula n'agendako keeyo e Mukono. Kakati buli lwagenda e Mukono asangayo taata we. Buli lwagenda e Mukono asangayo taata we. Wabula taata we amusanga atambula. Tamusangangako mu kifo kirala kyonna, tamusangangako mu ttawuni ndala yonna, amusanga Mukono wokka. Buli lwakwata ekkubo n'agamba nti kati kaŋŋenzeeko Mukono, asangayo taata we gwe yaziika emyaka 7 emabega. Aba atambula agenda okulabalaba omuntu gw'amanyi, n'agamba linda kono si taata wange. Agenda okumuyita nti taata taata taata, n'adduka nga ddala kituufu taata we, era n'amubuuzaako n'amulamusa nga bw'onolamusa omuntu omulamu. Ye bw'atyo bw'alamusa taata we, bw'atyo bw'agamba nti bw'alamusa taata we. Era ne banyumiza nno ddala nga w'olaba nti omwana asanze taata we, ne boogera ne banyumya. Era buli lwagenda okusisinkana, buli lwagenda e Mukono n'alaba ku taata we, alina obubaka bw'amuwa bw'aba alina okutwalira abafamire. Taata ono gw'asisinkana tajjangako kko waka eno ewaabwe, nedda. Wabula omwana bw'agenda e Mukono n'alaba taata we, taata ng'abaako ebigambo ebimu by'amugamba, ng'amugamba nti genda ogambe maama wo nti ewaka wano bakole we bati ne we bati ne we bati. Era ng'omwana akwata ekkubo. Obubaka obwo taata we bw'aba amugambye oba ebintu by'aba amugambye baba boogedde, ng'agenda abigamba ani? Ng'abigamba maama we. Kakati omulundi ogwasooka okulaba taata we, omuvubuka ono yali atambula, agenda okulabalaba omuntu gw'amanyi, agenda okumuyitayita nga taata we, era ne batandika okunyumya. Bwe banyumya, taata yalina obubaka bwe yamuwa yeetikke, abutwale abugambe muganda we. Muganda we yali alina gy'alaga. Taata n'amugamba nti genda ogambe muganda we oyo gundi nti tageza n'agenda wa eri gy'alaga. Baali balina omukolo gye balaga, muganda we ng'alina omukolo gy'agenda, kati nga y'omu ku bantu abagenda okwetabako ogwo omukolo. Taata n'agamba ono agenda agambe muganda we nti muganda we oyo mugambe tageza n'agenda egundi eyo gy'ayagala okulaga. Era bwe bamaliriza okwogera ne taata we bulungi nnyo, omuvubuka ono n'addayo ewaka. Kati bw'addayo ewaka n'agamba maama we, n'agamba maama, mukimanyi nti nasanze taata e Mukono era ne twogera naye? Maama we n'amugamba oli musiru oli musiru, golaba ekyo kisoboka? Olaba ekyo kisoboka? Maama n'abivaako n'adda ku bibye. Kati nga maama ndowooza ye alowooza awo omwana ayogeramu bibye asaaga,
Namugamba maama nno byenkugamba byaddala nasanze taata emukono era taata twayogedde naye ne twogera nze naye ne taata ne mmukwata nako kati ye omuvubuka kyalimu akikkiriza nti ye ayogera ne taata we era nebiri ebyokugamba nti taata we yafa ye tabijjukira na kubijjukira ye akimanyi taata we gyali kyokka nga kuba muziika yaliko n'ebiri ebyokugamba nti taata we yafa byamuva dda mu mutwe era bwe yabadde agamba mwe namugamba maama nalabye taata maama we namugamba gwe oli mulalu olabika olaba muzimu taata wo nga twamuziikadde emyaka emirala emabega twamuziikadde emyaka 7 kati oŋŋamba nti ate omulaba mba sikutegeera simanyi olina by'onywamu namugamba nedda era taata alina bye yaŋŋambye baaba gundi ali ludda wa nga bayita muganda we sisita we nga ono omuvubuka agamba sisita we nti amunange baaba taata yaŋŋambye ogenda olina simanyi emikolo gy'ogenda okugenda olwo olugendo lw'ogenda okugenda eyo lusazeemu tesi lulungi taata we nga taata bw'atyo bwe yaŋŋambye nkugambe nti gy'ogenda bisazeemu si walungi ono ng'amugamba gwe naawe totegeera eri gye ŋŋenda ku mukolo ate oŋŋamba mbu taata yakugambye mbu eri sigenda taata gw'omanyi nti twamuziikadde ali wali eri emyaka 7 emabega ate oŋŋamba mbu yakugambye mbu ate gye ŋŋenda simanya mbisazeemu ono ng'amugamba nze taata bw'atyo bwe yaŋŋambye omuwala ne bamugamba nti taata yagambye togenda nalowooza nti bino byaki byalwali kaakati omuwala ono taata we gwe yagaana okugenda olunaku olw'omukolo ekikwewuunyisa lutuuka ng'alina y'omu ku balina okwambala bagende ku mukolo yakerewa yeebaka n'ayita bwe yandikomye agenda okuzuukuka nga bali balina okugenda nabo ate bo baagenze dda nga baamulesse okugira bw'ati ng'obudde tewali ng'emmotoka yagenze dda ng'ate yabadde ateekeddwa kugenda nabali nga takyasobola kugenda munnange nga bamukubira ssimu nga bamugamba gwe omu ku babadde bagenda okugendera ku mmotoka eno gye mwabadde mugenderako okimanyi nti emmotoka yagudde ku akisidenti abantu abasinga babaddemu ne bafa mwasimattuseemu ndowooza abantu nga 4-5 n'agamba ekiki ne bamugamba ye emmotoka yeetomereganye n'ekimotoka ekirala ababadde bagenda ku mukolo ne bafa abasinga obungi baafudde mwasimattuseemu abantu nga 4-5 ate nabo bamenyesemenyese amagulu n'emikono taasulewo taasibewo yali kumwa olunagamba lindako mukimanyi nti neebase n'empita wonnandikomye nenirabira nti nina nejje nnina okugenda ku mukolo ekitegeeza singa nange nabaddemu ku abo nandibadde nfa nga mu butuufu ekyamutaasizza takimanyi teyasooka kukitegeera nti munnange muganda we yamugambye mbu taata we yabadde amugaanya okugenda n'asooka n'akimma amazzi ekyo n'akireka kwe kunyumizaako ku maama we namugamba maama okimanyi nti emmoloka gye mbadde ngenda okugenderamu egudde ku akisiidenti abantu abasinga obungi bafudde nange ekitegeeza singa mbadde omusinga ndi omu ku bafu maama n'amugamba nga Katonda akwebasizza n'ozuuka leeti mukulu nga munnange olwo olunaku lukola kiruyita buli omu teyakirowooza nti muganda waabwe ebigambo bye bagambe nti taata yamugambye tageza n'agenda ayina obbanga yabadde n'ensonga lwaki abibagamba kakati munnange olunaku olulala lutuuka omuvubuka ono era agendako keeyo emukono era aba atambulatambula era n'asanga taata we era ne banyumya ye buli lwagenda emukono asangayo taata we ne boogera era amwekanga ono aba atambula akunnumba agenda okulaba omuntu mu maaso si mabega mu maaso ngalaba omuntu atambula agenda okulaba taata we namugamba taata nadduka era n'amusanga wabula bw'amuyita taata takyuka kutunulayo nti taata n'akyuka ono agenda okulabalaba taata we omwana ye n'adduka n'asanga taata we era ne boogera wabula buli lwasanga taata we alina obubaka bw'amwetikkira abutwalire famire kyokka abafamire ye buli lwabagamba nti taata ŋŋambye bw'ati ne bw'ati bo balowooza ono omugwe wa ddala musiru tategeera era taata nga banyumya nga baako obubaka bw'amwetikkira n'abagamba nti genda ogambe maama wo
ewaka waneena akole bwati ne bwati ne bwati. Kati buli kintu omwana kyajja n'agamba maama, ekintu kino kituukirira. Ekintu kituukirira. Yasooka n'agamba muganda we tagenda ng'alina ky'abataasa. Eyo gye yali agenda emmoroka n'egwa kabenje. N'akomawo n'atuusa obubaka obulala ne babugamba maama. Ne bamugamba alina ebintu by'abaakola ewaka awo. Era ebintu ebyo ne bituukirira. Kakati ewaka omuvubuka ono ye baatandise okumutya. Nga bagamba tebategeera mwana ono. Ekisookera ddala taata we gw'agamba alaba yafa. Omusajja yafa ne bamuziika. Wayise emyaka 7 miramba. Agamba atya nti ate yamusisinkana emukono ne boogera. Ekyo kyalaba kiki? Era n'ekirala lwaki buli kintu ky'abagamba kituukirira? Buli ekintu omwana ono ky'abagamba nti taata we yakimutumye kituukirira. Kituukirira. Taata ono ekituufu yafa. Naye ate omuzimu gwa taata weeguli okukuuma famire mu buli kintu. Era ng'obubaka taata bw'aba ayagala okugamba abafamire abayisamu ono omwana we. Omwana atambudde ebitundu ebirala byonna talabangako ko ku taata we wantu walala. Amusanga mukono wokka nga taata atambula. Tamulabangako nti oba amusanzeko gayaaza, tamusangangako Wakiso, tamusangako Makindye, tamusangangako simanya Kampala, amusanga mukono wokka. Ate amusanga atambula, buli lwamulaba amusanga atambula. Kati omwana essaawa zino bamugamba ayinza okuba ng'aliko ekitali kituufu, oba ng'aliko oba aliko mpewoze oba aliko njaga. Baganda be ewaka bamutya, maama we ewaka amutya. Muli beebuuza omwana eno ebigambo by'abagamba abijja ludda wa? Ye bw'abagamba nti ebigambo taata yabiŋŋamba tebakkiriza. Tebakkiriza, teri amukkiriza. Buli omu agamba nedda. Gw'olabika olina ebintu ntu by'okozesa. Taata otamuziika dda emyaka 7. Essaawa zino kati bamutya. Ne mu nnyumba okusulamu naye bamutya. Kyokka taata gw'agamba gw'ayogera naye takkerangako ku makya n'ajjako ko waka. Kati maama we amugamba lwaki buli ogamba nti olaba taatawo tajjaako ko wano ewaka? Kubanga ffe tukimanyi taata wo yafa dda twamuziika. Lwaki taata wo oyo tajjaako ko wano ewaka? N'ajjako ko wano ewaka ewuwe. Lwaki okomamu olaba mukono? Mwana amugamba bye mbagamba kasita mubiraba ebimu bituukirira. So n'olwekyo nze bwe mbagamba nti ndaba taata wange gy'ali teyafa. Taata wange nze mmulaba. Ozannya n'okuzannya. Kati ndogamba abuulire ebintu ebisinga bye mulaba oba bye muwulira eriyo abantu ababiyitamu. Eriyo abantu ababiyitamu. Gwe olw'okuba nti ekintu tonnaba kukiyitamu, olw'okuba ekintu tekituuka ku ggwe, oba okitegedde, olw'okuba ekintu tekituuse ku ggwe tolowooza nti ebintu bino tebiriiyo. Muganda wange ebintu gyebiri ebyewuunyisa mu nsi muno. Ate abamu ku mmwe mukimanyi. Wali owuliddeko omuntu nga yafa naye nga balina gye bamusanga. Ne bagamba nti gundi oyo yafa. Naye lwaki? Ne tumusanga ng'akima mazzi. Gundi yafa naye tumusanga ng'alima. Abantu bano gye bali. Nga baafa naye ng'emizimu gyabwe gyalemera ku nsi. Ng'emizimu gyabwe gyalemera ku nsi, emyoyo gyabwe gyagaana okugenda. Ate abantu abasinga obungi gye bali nga kituufu baafa, wabula nga weebali okukuuma famire zaabwe. Nga weebali okukuuma famire zaabwe. Nze mbabuulira ozannya n'okuzannya. Byebyo ebiri ku sayidi eyo. Mwabalowooza nti simanya bino biba bya bulimba, nze mbasaasira kubanga abamu ku mmwe munjulira nti ebintu bino bibaayo era gyebiri. CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale nnyo okuba nti ate mugoberera beekumira ku mukutu, mwebale okusubscribinga sako n'okuba nti ate mufollowinga mulayikinga musharinga. Mbaagala nnyo. Omukama Katonda abankumire abankolera obulungi obutagambika. Mubere bulungi mweraba. Peace and love.